Okay, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona je musinzira okutulaba. Well, breaking news. Mawulira agali mu kibuga ga mwana mulenzi Eddy Kenzo Azilise musuuza okuba nti yatukubyeko emboko ya mwana muwala okuva Zanzibar. Wabula nga amawulire gakyali awo, tugenda kuba tukuleetera ebyafaayo by'omuwala oyo. Wabula nga twagala tuddeke side eri wa Dr. Muza Sebunya. Kigambibwa nti basuze mu ddwaliro omuyimbi Rema Namakula Azilise. Olulabye omusika we n'azirika n'agamba bannange, era nga kigambibwa nti we twogerera embeera tennatereera tennaddangulu nenga kigambibwa nti Rema Azilise olulabye emboko y'omukyotala Eddy Kenzo gwe yamuzizzaako. Rema Azilise yali amanyi Kenzo yaddiba naye olwalabye emboko y'omuwala omuwala omukyotala bambi n'azirika. Musabire nnyo Rema yeetaaga ssaala mumuteeke mu ssaala, era nga ensonda ezimu zitulaga nti yeekyanze dda. Yayagala ate kuba nkyukira kudda wa Kenzo naye nga ge amawulire agaliwo. Rema mumukwateko, mumugumye, mumugamba agumire wa dokita we. Eddy Kenzo yayingizaawo omugole ate yaleese muto, sinna mukadde, yaleese muwala muto, mwana wa Nagagga. Tugenda kubanga tukuleta profile ya mwana muwala Eddy Kenzo gwe